Sebo ne banyabo. Nze Nantumbo Jerry mama wa Eddie Mutwe Edward Sebo. Tuli wano kukomera Masaka. Kuva kulaba ku basibe baffe ne Eddie Mutwe tumulabyeko. Embeera si nnungi teyeyagaza. Era tubadde tusaba aveeyo agenda ajjanjabwe. Kuba ebiwundu alina bingi obulumi omubiri gwonna gumuluma. N'okutambula badde bakwatirira mukwatirire. Era tusaba bamuwe obujjanjabi agenda afuna obujjanjabi aveeyo n'omukomera. Era neebaza nnyo President Robert Kyagulanyi, Mwami Lewis ne Mwami Lo Ssenyonyi, mwebale nnyo tubeererawo. Ne mwenna bannayuganda abalwanya okulaba nga tulaba omwana waffe. Buli alwanye yenna okulaba abasibe baffe bonna bakivumbi bonna bali eyo tubalabye. Naye tusaba bantu mubawe omukisa bagende mu kooti bawoze kuba ate sira kuwoza tebalina musango. Bave mu kkomera kuba balina families. Abaana baabwe bakaaba, abakyala baabwe bakaaba. Nabo bennyini okweyongera mu maaso baana bato bavubuka. Beekolerere. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Thank you. Tuvuddeyo tulabye ku Eddie. Eddie afaanana bubi nnyo. Bazze bamukwatiridde nga ebiwundu byonna nga Kanso Majerani bwe yatunyonyodde twalibadde tulowooza kyekisembayo. Naye ate bwe twogedde ku Eddie byatubuuliddeko newankubadde munaku bulungi nakutotola byonna byamutuusibwako ne bamutuusako buli kikolobero kyemmanyi. Eddie Mutwe bamu waterboarding. Waterboarding is when they tie you and they start pouring water in your face and mouth to create an effect of drowning. Eddie Mutwe was waterboarded. Bamu kubisa amasanyalaze, bamutuuzanga mu kitaba bamukubira omujjudo omusaayi n'amazzi ne basaamu waya z'amasanyalaze ne bamukubisa amasanyalaze mu nkwawa ne mu busajja. Ekisingira ddala Eddie Mutwe atutegeezezza nti muhoozi yennyini ku lunaku olwokusatu muhoozi yennyini yajja ng'ayambadde kyepeze zonna